Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omuweereza wo nze Lubega Micheal. Wabaddewo okukendeera mu nkuba mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era we ziweredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kampala yabadde wezizza milimitaazi 18, Mubende milimitaazi 13.6, Entebbe milimitaazi 4.7, so nga ate eyo mu Kabaale zaaweze milimitaazi 3.5. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga ng'omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bwa ssemazinga wa Africa ekireeseewo enkuba okukendeera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Enkya ku makya tusuubirayo oluwandaggirize mu bitundu ebyo ebyetoolodde ennyanja Nalubaale awamu n'amasekkati g'eggwanga. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kkeera kwaka nga bwe kakubaakubamu. Wabula olw'eggulo tusuubira embeera eno okukyuka era nga tusuubirayo enkuba okutonnya mu bugwanjuba bw'eggwanga lyaffe, amasekkati n'ebitundu ebimu ebyetoolodde ennyanja Nalubaale nga n'awamu ejja kuba nga yeetobeseemu okubwatuka okw'eggulu. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti akasana kajja kwememula. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 31 mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, so nga ebitundu ebyo ebiri mu masekkati n'ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu erya waggulu kutuuka ku degrees 28. Ate olwo yo mu nsozi ez'e ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 23. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebyesudde eggwanga lyaffe, mu Moscow tusuubirayo omuzira nga gw'amaanyi, so nga ate mu Paris ne New York tusuubira enkuba okutonnya. Olwo yo mu Mombasa tusuubirayo akasana okwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 30. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV n'olunaku lw'enkya tulindirire mu budde bwe bumu. Nze Lubega Micheal.